Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Twebaza Katonda olw'akaseera akalungi katuwadde. Atuwadde ekigambo kye olwaleero era nga twagala tumanye Mukama atwagaza ki era atugamba ki. Buli wamu wonna enzigi nzigale, amasomero magale, abantu tebakyagenda kukola, abantu bali mu mayumba gaabwe, naye Mukama ayina eddoboozi eririna essuubi gye tuli. Era nga bino byonna ebiriwo ebigenda mu maaso, saagala weekyawe muganda wange, saagala oggwemu maanyi. Waliwo eddoboozi ery'essuubi. Ono Katonda ye Katonda kitaffe. Katonda waffe alinga muzadde era muzadde yennyini, naye kaakati azze bw'ati, azze eri buli kinnoomu ku ffe, buli kinnoomu bw'ati. N'agamba nti nkwagala nga ggwe bwe nakuyita. Kakati olulayini lwaffe luli mu eby'omu mirembe ekyokubiri, essuula 7 olunyiriri olwo olw'14. Agamba nti kale abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe muneetoowaza ne musaba ne munoonya amaaso gange ne mukyuka okuva mu ebyo bye mutambuliramu, nange naayima mu ggulu ne nsonyiwa ebyonoono byammwe era ne mponya ensi yammwe. Lino ly'eddoboozi eriva eri Mukama. Omuzadde yenna bw'alaba omwana we ng'omwana atandise okutambula okukola amalala, omwana atandise okusunsula enviiri za kisunsu bw'ati, empala azifunyako, omuwala atandise okwambala mini, awakati kyayagala kukola mirimu, bwe buzibamu bwe buti omuwala nga tomulabawo, abalenzi tobalabako, maama agenda okuyita omuwala bannaye nakatudde nakalembe tamulabako. Omuzadde n'azuula n'agamba omwana wange ono alabika atandise okuvumbula empisa, bwe siimukwatire wano kutandika mulaga kkubo ttuufu ayinza okunyonoonekako. Naye ndaba nga Katonda atwagala, agambye nti ffe tuli balonde be, tuli kika kitukuvu, ggwanga ddonde, nti kale bwe muneetoowaza ne musaba. Kakati olaba Katonda kyatukoze, buli omu alika. Owooluganda akaseera koolina kano yatujje ne mu kyaki eno. Ye Katonda w'amaanyi, byonna asobola obbisirisa n'abiteeka ku stop, n'agamba musooke munoonye amaaso gange. Byonna mbawadde amakanisa gajjudde abantu, naye kiki kye muliko, mukola ki? Ebintu bya Katonda ayagala tuddeyo ku kwagala okwasooka. Atuyita nti mujje mwetoowaze munoonye amaaso gange mwenenye. Agambye bw'oba olina omuntu gwe wasiba ku mutima nga yakukola obubi, kino ky'ekiseera okumutta n'omusonyiwa, naawe ne weenenya ebyonoono byo. Bulijjo tukyogerako wano ne tulaba Dawudi bwe yeenenya mu Zabbuli 51. Owooluganda weesibe ku Zabbuli 51. Etulaga bulungi Dawudi yakyusa omutima gwa Katonda. Olina by'obadde otambuliramu, tewaliiwo akumanyi kusinga ggwe bwe weemanyi owooluganda weemanyi okusinga abalala abakulaba. Agambye nti mu mitima gyaffe, bw'ogenda mu Bakolosaayi 3:12 n'otuuka ku linnyolero lwa 22, ayogedde n'agamba mu mitima gyaffe tuteekemu okwagala, tubeere nga tutambula nga tuli bawombeefu eri bannaffe ne bannaffe, nga tulina ekisa, tukyambale kibeerenga ekkooti ku bulamu bwaffe. Oba oliawo Katonda waffe atulabye nga okwagala kutuweddemu, ng'obukyayi bungi bannaaye. Buli w'otambula, buli omu asinda bukyayi. Bw'ova ku mirimu wajjudde obukyayi. Abantu abagenda mu makanisa bagenda kusaba, naye omuntu avaayo ng'ajjudde obulumi agenze kusaba, obukyayi nga bungi. Omuntu n'alaba nga atayagala, songa edda abantu bagendanga mu makanisa, n'atuuka mu kanisa n'ayimba tukutendereza Yesu omwana gw'endiga, n'awulira ng'alabira ddala Katonda atudde mu ffe kwagala. Mukama agamba mukomeewo mu abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange, bwe muneetoowaza ne musaba ne munoonya amaaso gange ne mujjawo entambula zammwe embi ne mukyuka, nange naayima mu ggulu ne mbasonyiwa ne mponya ensi yammwe. Bannaye ffenna twagala ensi yaffe ewone. Bwe tubeera wano
weewuunya n'ogamba bannaye abaana bange baludde ki buli muzadde agamba bannaye abantu baffe buli wamu abantu tebakyakola banaasasula batya bbiiro banaasasula batya amayumba abantu abalina mogeji gw'obadde okyazimba olimye emmere yo baki abanaagirima weetaaga ssente naye tewakyaliwo afuluma kakati kano ke kaseera tudde eri mukama tujje tumugambe mukama nga Dawudi bwe yajja n'asaba Dawudi n'agamba nti onsasire ayi mukama mu bungi obw'okusaasira kw'ossangula ebyonoono byange byonna onnaalize ddala mu bubi bwange kubanga njatula ebyonoono byange mu kibi kyange njatula ebyonoono byange gwe wekka gwe nayonoona nenkola ekibi mu maaso go obeera omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango bw'osala laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira laba gwe oyagala eby'omunda era mu mwoyo ogutalabika onommanyisa amagezi ontukuze ne Zobu nange naaba mulungi onnaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira ompulize essanyu n'okwesiima amagumba ge wamenya gasanyuke okise amaaso ebibi byange mu maaso go mukama owonye emmeeme yange onkomezewo essanyu n'okwesiima mukama gw'oba onsonyiwa gwe wekka gwe nayonoona gw'omanya ekibi ekiri mu nda yange bwe twenenya bwe tutyo ne tufuka emitima gyaffe owooluganda Katonda agenda kuyima mu ggulu atusonyiwe atusaasire bw'obeerayo omuntu gw'otannasonyiwa owooluganda its time ayinza okuba nga muzibu nga tatuukikako naye beera mu kwegayirira omuntu omusabire kyekiseera okusabiragana sonyiwa abantu abakukola obubi bw'osonyiwa obeera weesumuludde bw'osonyiwa oba osumuludde emikisa gyo bannaaye waliwo obulamu bwe tutambulira mu bulamu nti naabo be tulaba nti no bagenze oba bavudde mu nsi bwe baba nga baali batambula ne Katonda waliwo ensi empya gye tukolerera nga tuli wano ku nsi tetukolerera bukolezi oba tugenda mu kyaki kusaba kufuna bugagga it's high time bannaaye okusaba okutambulira ku butukuvu bwa Katonda tuve okuteekako masiki nga naye emitima gyaffe gijjudde obusagwa obulimba okulwanyisaganya abalala n'olaba munno oba muganda wo ng'aguze ettaka azimbye ennyumba n'oyagala omukola obulabe wano abamu olabira ddala ng'abantu baafuna dda zi PhD omuntu bw'akulaakulanamu bw'ati nga beetegeka okulabika nga bamupuulinga down pull him down PhD ezo zonna zi PhD Katonda zagamba nti if you turn away from your wickedness pull her down omuntu olumulaba ng'asanyuka mu bw'ati alabika bulungi nga bagamba tumutandikeko kati bannaye tulina okwegendereza kubanga abantu abamu bawaayiddwa nga tebakoze na misango egyo gy'owulira naye owulira buwuliza omuntu olw'obujja okumukwata obujja bungi ne beetegeka ne bagamba tumutandikeko kakati tekinologi yajja text messages zajja omuntu n'atandika okusindika message etaliiyo njagala okubuulira muganda wange bw'owuliranga ekigambo kyonna nga kyogeddwa ku muntu tomalanga gakifubutukiramu kugamba nti gundi yakoze ekintu abantu bajjudde obukyayi basula balowooza ekyokukola nja mukola bwe nti nja mulumya omutima kulumya abalala mutima kwegamba omuntu ne bwalaba omulala ng'asanyuka mukama amuwadde omukisa n'agamba tumutandikeko tumulumise omutima nga bwe twalaba luli bwe twali twogera ku mboozi y'abakyala ne twolaba ku Kaana eyalina omukyala ono omulala ono omusajja yawasa abakyala babiri omulala nga ye Pennina omulala ye Kaana. Kaana teyalina mwana naye Pennina ye yalina abaana naye Bayibuli egamba nti omusajja ne Lukaana yayagala nnyo Kaana naye Kaana bwe mbandaba ekifaananyi kya Kaana yali mukyala atya Katonda bannaye ekiseera kyakutya Katonda teyafa ku kyeyeetaaga ng'omwana teyafa ku mwami we teyafaayo omukyalo ono yadde yamukubisanga ebigambo teyazzaayo kigambo kyonna wabula Kaana kye yakola yeesiga Katonda n'abeera ng'anoonya Katonda bwe yagenda nga mu kkanisa n'afuka omutima gwe era omusuuma n'abeera nga yabuzibwabuzibwanga lumu n'amugamba naye gwe olirekeraawo ddi okujjanga wano ng'otamidde omukyala Kaana n'amugamba nti musumba sitamidde naye nfuka byonna ebiri ku mutima gwange obulumi obuli ku mutima gwange ng'omukyala yali ayagala mwana n'atunuulira Katonda kyatwagaza oyinza okubeera eyo nga waliwo embeera gy'oyitamu ng'olina abakuliko bakukyaye bakuwalana bakuwaayiriza ebyo byonna bisobola okubeerawo naye kasita ovumbula
Katonda n'otunuulira Katonda n'osaba mu bwesimbu okusaba kwaffe kuleme okwokulabibwa abantu. Enjiri eno gye tubuulira ereme kubeera nga twagala kufuna bufunyi ffeemu, twagala abantu batusiime, twagala abantu batuwaane, naye waliwo ekigambo ekyagambye when we love God we will be known. What I need is to love God. Mbeere nga mmanyibwa kubanga nkola emirimu gya Katonda. Obviously waliwo mu Baruumi 14:18 wagamba nti kale aweereze nnyo Katonda bw'atyo. Asiimibwa nnyo Katonda era n'abantu bamusiima. Oyagala okusiimibwa Katonda, yagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Embeera nnyingi ze tuyitamu tosobola kugaana bawalanyi, tosobola kugaana baki boogezi, naye Katonda wo yekka yayinza okukwata ku mwogezi ku mwoyo akukijjanya kino kireme kukujja ku mulama gwa Katonda. Agamba nti sindikiriza byonna byonna eri Mukama naye anaakituukiriza, nti ate teweeraliikirira kintu kyonna mu Bafiripi 4:6 nti naye mu kusaba n'okwegayirira nga weebaza Katonda nti ensonga zo zitegeeza Katonda. Agamba nti ffe tunaabanga wala n'okutya nti tewaabenga kyakulwanyisa kye baweesa okutukola obubi ekinaalaba omukisa, naye ebiseera ebisinga tukankanira bantu. Kakati bw'ogenda mu kkanisa n'obeera ng'ate otandise kusinza musumba, awo nno nawo waliwo ensobi. Naye nga gwe gwali mu nju kati gwalaba kyembuulira kati, Katonda ayagala ojja amaaso go ku bantu okubeera nga beweesiga. Sigambye nti tobaagala, naye okwesiga omuntu Bayibuli egambye ezibasanze abo abeesiga abantu. Kyava agamba mu Ngero 3:5 nti kale weesige nze oleme kutambulira ku magezi go nange nakituukiriza. Engendo zo ziyiringise ku nze nange nakulaga ekkubo ettuufu. Katonda yekka yagenda okutulaga ekkubo ettuufu. Agambye tukomewo nti kale abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe tuneetoowaza ne tusaba ne tumunoonya, naye anaayima mu ggulu n'asonyiwa ebyonoono byaffe byonna nga bwe tuwulidde byonna bye tuyiseemu. N'awonya ensi yaffe, n'awonya abaana baffe, n'awonya bamaama baffe, n'awonya bataata baffe, n'awonya baganda baffe, n'awonya ekyalo kyaffe, n'atuwonya tusobole okukola, n'atuwonya tuleme okubeera nga tusibibwa okudda emabega. Buli omu alina ficha, buli omu alina kyayagala okutuukako. Mukama bw'aba akuwadde omukisa ng'omuweereza, ngamba eri omusumba oba omubuulizi w'enjiri oba omuweereza wa Katonda, Katonda n'amala akuwa ku kakisa n'akuwa platform gikozese bulungi ow'oluganda, kubanga buli kyokola kyonna ekitiibwa kidde eri Mukama. Ebitiibwa si byaffe, Katonda yatuwa ekitiibwa, Katonda yatuwa okumanyibwa, Katonda yatuwa okuganja n'ebigambo ebyokulwanyisa abalala. Oyo gw'olwanyisa yayitibwa. Wansi omuntu kasita abeera nga yayitibwa Katonda, gwe ng'omuntu tosobola mukyusa, tosobola mulwanyisa. Buli lw'olwanyisa omuntu wa Katonda olwanyisa Katonda yennyini. Kale olunaku olwaleero abooluganda nga tumaliriza emboozi yaffe ey'olwaleero tujja kuba tugyongerako. Ekigambo kiri nti tukomewo eri Mukama, tukomewo ku kwagala okwasooka, tutambulire mu mirembe, tutambulire mu kwetoowaza, tutambule nga twagala bannaffe, tutambulire mu kusonyiwa, tutambulire mu kugaba, tutambulire mu bwetoowaze. Era njagala oddemu essaala eno nti ayi Mukama, olunaku olwaleero nzize gy'oli Mukama, nsaba onsonyiwe byonna bye mbadde ntambuliramu Mukama. Abantu be mbadde nasiba ku mutima bonna mbasumulula Mukama era mbasonyiwa. Gwe Katonda wange ndaga ekkubo lye ntambuliramu Mukama. Byonna bye nanyaga nsonyiwa ku kiseera kino Mukama. Obukodo bwe mbadde ndi nabwo nga saagala muntu akwata ku kange Mukama nsonyiwa, kubanga ebyo byonna gw'obimpa Mukama. Amalala ge mbadde nago ge mbadde nkozesa mu buweereza bwo ku mirimu bizinesi gye wampa nze nga saagala kulabawo mulala. Obujja bwe mbadde nkola n'ennwanyisa abalala n'enkola bukku okulabika nga abalala bakubibwa Mukama, nenenya mu maaso go. Kyekiseera nenenya mu maaso go Mukama. Ntegedde nti wampita lwakisa, ntegedde nti wandokola lwakisa, naye n'olunaku olwaleero Mukama nziramu okulokoka buto. Ndokola era njatula nti Yesu Kristo Mukama wange gwe mulokozi wange, era nkukiriza olunaku olwaleero era nga nkutwala olwaleero nti gwe mulokozi wange, gwe mulokozi w'obulamu bwange, gwe mulokozi wa famire yange, era mponya era onnyambe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Banaye Mukama abawenye omukisa. Amanya gange nsigadde nga ne Meyi Kawaala. Osobola okutunoonya ku Facebook,
era Mukama abawa omukisa ne ku YouTube wonna wonna w'oyagala. God bless you. Amen.